Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbalamusako nate mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye mugenda maaso n'okubeera nga muwangalira mwenna abagenda maaso n'okuba nga ate mutulaba mwebalegenda maaso n'okuba nga mutwesiza okuba nga tubawa ate amawulire n'ensonga semasonga zonna nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyaffe eggwanga lyattu Uganda ate kwoteeka ensi yonna okutwaliza awamu ate ffe batuyita munnange mpulira kamenye awo wennyini olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'oku Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. agenze maaso n'okubeera ng'akyaza delegation ya European Union UN era ono mu kafubo ke bamazeemu ke bakulunguddemu essaawa 2 wazindaba avuddeyo n'atunnyonnyola biki bye boogeddeko era ne ambassador wa UN mu ggwanga lyattu Uganda amanyikiddwako obulungi nga Journalistic avuddeyo n'abaako byatunnyonnyola ate bwe tugeze maaso n'okwogerakoko naye ngenda maaso n'okuba nga mbikuwa wabula ate General Katumba Wamala aliko ate naye obaolyawo obubaka bwagenze maaso n'okuwa n'ebigambo byagenze maaso n'okubeera nga ayogera ate era bo ababadde bakubira ekibiina ky'NRM ekikopo wuno nno omu ku bo avuddeyo nga yeekalakaasa lwakumala emyezi 5 miramba nga tafunanga ku musaala yadde 11 bwe kiti kakati ye musajja mukulu Frank Gashumba ebibye ate kugambye sibiroji bunange ali maziga merere yevuma abaana ba Nuupu agamba abwana obwo bwobuyingira nabo babukufuukidde akayinja mu ngato awo wennyini wenjagala tugende maaso n'okubanga banywanyi tutandikira ate tusososole ensonga semasonga naye nzikiriza tusooke tujjewoko ebigambo bino ebya musajja mukulu Frank Gashumba then tugende maaso n'okubeera nga tweyongerayo nkuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu then kwotuuka ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Journalistic ku bigambo byagenze maaso n'okwogera era ensonga z'okutulugunya n'okumalako abantu eddembe lyabwe okulinnyirira eddembe ly'obuntu ebadde ensonga semasonga era Kyagulanyi bamusuubiza obaolyawo backup wali nga tugenda mu kalulu naye nzikiriza nsooke nkuwe Gashumba ono tumugjewo olumu ate tweyongerayo mu mboozi semasonga ensonga enkulu. Ndaba abaana banzivoola baripotingako Facebook account yange emirundi 12 Facebook negano gijjayo omanyize nasooka okuexpose nga Kyagulanyi wano. He's a fake master likadingo. He's the best political comedian Uganda has ever produced. Waliwo buli London eyo waliwo buli Take Neze Gashumba nze nyina bode ama bwe bukuvuma n'otawulya ne bulumba abaana bo ne bulumba bazadde bo ne baganda bo kati emboke yabagambye muddemu mufugume This is the country I would love to live in nga buli muntu alina eddembe ly'okukola ekintu as long as tekinconvenience nga muntu muki mulala muvume Oshtegera. Eno gyenkute constitution ni ya Republic of Uganda. Muno mwemuli articles zonna eziwa munansi eddembe article ya 29 freedom of expression, freedom of speech and freedom of press. Musemateeko ono mwebisinzirira era mwebiri. Bokera kumakya n'ogamba mbu olw'okuba MK yaganya abaana okuddamu okwogera olw'okuba balabye ensobi baleme kubeera nga bajjogerako you're denying people their freedom of speech then tosobola kwenyumiriza mu kintu ekyefaananyirizaako bwe kityo then ate bwe tuba tuvudde awo ogamba nti Kyagulanyi he is a fake master. Yes, we may agree with you or not. It depends on the side oba in a line moyimiridde.
wabula nga ngenda okuwa story ya Kyagulanyi ne UN n'emboozi gye banyumizza na biki bye bagenze maaso n'okwogera. Njagadde nzije ebigambo bya musajja mukulu ono remarks zaakoze olunaku olwaleero zibadde ssaawa 4:05 ku Radio 4. Frank Agashumba agamba yasooka okwe-exposinga Kyagulanyi. Well and good. Biki bye wa exposinga ku Kyagulanyi? Era twakulabako mu kujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omwekukuutirizaako. Frank Agashumba ono tujjukire bulungi bamukwatako ko misango gy'obufere ng'ayina ne passport ezitakwatagana ez'enjawulo. Frank Agashumba yennyini gwe twogerako era Gashumba ono yali asimbiddwako mu maaso g'omulamuzi ng'ali ku mpingo ebyo buli omu abimanyi. Frank Agashumba, if you exposed someone, remember you was once exposed. Era biki bye wa exposinga. Why is it that this generation appreciates Bobi Wine okujja mu byobufuzi bwa Uganda? Muno mwe twamanyira abantu abali mu opposition nga bali amu buli. Mwe tulabiddemuko ba leader of opposition be ba rewarding ensimbi ez'ovuganya obulungi government ne babawayo miliyoni 5 ne ba commissioners abalala ezitaaliwo kubanga nga bamami wenikiza tebafuna ku sente zino kyokka ng'era nabo bali ba leader of opposition. Lwaki tebazifuna? Ate era nga tekiriwe kiri nti nno balina okufuna akasiimo kaneeno oba n'aliko aliddako alikafuna. Wabula mbu buli omu ali negotiatinga ekikye. Who exposed this? Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tutunuulira ku Uganda Airlines, omukyala ng'erinnya linvudde mutwe akulira Uganda Airlines, Robert Ssennyonyi mu biseera bye ng'akulira akakiiko ka Kosase mwe twamanyira ensimbi mmeka abantu ze bafuna nti waliwo abafuna ne miliyoni 2 ng'omusaala, naye ng'omuntu oyo talina na papers zigenda mutuusa kubeera nga ali competent enough mu kifo ekyo kyalimu. Then mu mulembe guno gwe gumu mwe tumanyidde nga minister afuna ministry gy'akulembera nga talina academic documents zimufuula kubeera nga alina okugibeera. Wabula n'agenda mu academic n'afuna ekifo ekyo because of being favored by someone. Well and good. Thank you for exposing Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olw'ebyo oba oli awo ebimulemeredde n'ebyo byakoze ebituufu. So sijja kubeera nga tubiddamu. Ffenna kati tubiraba. The level of injustice egenda maaso mu ggwanga etuusibwa ku buli munnansi. So si ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka. Where journalists are being beaten, violated, they have no room to exercise their duties. Where teachers are paid less salary, where doctors are paid less money. Wetusanga ba professionals nga bonna badduka outside the country okuba ekyeyo because of a poor working environment. Who is concerned ku bintu ebyo? Yeggwe munnansi afunye omukisa okwogera oyogere. Bw'oyogera, then the people in charge or in the government batunuulire ensonga ezo nga bwe muzogeddeko bagende maaso n'okuzikolako bazikyuse. Awo eddembe ly'obuntu okwe-expressing ekyo kyawulira we kiyambira. That is even the role of the opposition, to keep the government in check. And that's why bakubuuza gwe bw'oba mu bukulembeze wandikoze eki mu mbeera eyefaananyiriza bw'eti. Titwandikoze kino n'ekino n'ekino. Bwe tutunuulira was it 26 omusolo gw'omutwe ogwaggyibwawo yali 26 Dr. Kanokiza Besigye eno yali manifesto ye okugyawo omusolo gw'omutwe era kwe kugikoppa ne bajja ne bagamba akati omusolo ogwoggoba abantu tugugjeewo kati ne baguzza ku bintu nga babyongeza. Ekitegeeza initiative ya Dr. Kanokiza Besigye government waji implementing erina kye yataasa ku bannansi oba oli awo yabayambako directly ate oba ne ba affecting indirectly or else nebeera kyonna nga kituufu. Awo wennyini nzikiriza nkuwe ku bigambo bino. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asinkanye European Union. Era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Jan Sadek yabaddewo nga ambassador wa UN ne group endala ebadde nnene nnyo. Era ebigambo bingi bye boogeddeko ne kansooke nkuwe ebigambo bino ebya musajja mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu owulirize.
opportunity to express ourselves. Of course, the whole idea, the EU delegation wanted us to discuss a wide range of issues, including our preparation for the elections, our plans and our alternative policy. But ultimately, the meeting focused mainly on the issue of human rights, which we hold so dear. We took opportunity to also raise our concerns about the seeming hobnobbing of the diplomats with a clearly brutal person that is General Museveni's son, and we expressed our concern that the people of Uganda tend to view it as a support for their oppression. Of course, the leader of the delegation took opportunity to explain himself, which I wouldn't want to reiterate. I will explain it. So it was a productive conversation. I took opportunity to also raise the plight of our brother Eddy Mutwe, who is rotting away. Bobi Wine ategezezza nti afunye n'akakisa ak'okubeera nga abannyonnyola ku ngeri gye bawambamu Eddy Mutwe ne bamutulugunya, omuntu n'amutegeeza nga bw'amuyigiriza olunyankole. Era agamba nti abakulu bano babadde bazze bagende maaso n'okubeera nga banyumyamu n'okusinziira ku ngeri eddembe ly'obuntu lyagenda maaso n'okutyolobolebwa mu kalulu k'ekawempe aka by elections. Nga bwengenda okuwa ebigambo bya Jan ogende maaso n'okubeera nga obiwuliriza, wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti more emphasis ebadde okubeera nga bagenda maaso n'okubeera nga bababuuza ku alternative bo balowooza singa baba bakutta obuyinza bagenda tambuza batya eggwanga era akalulu ka 2026 ke bagendamu beeteeseteese batya okubanga bakayingiramu era ne bebasuubira okubeera nga bikavaamu bo businga baba bakutta obuyinza eggwanga bagenda lifuga batya. Kyagulanyi nno waasinziridde n'agamba nti ekyo nno tusooke tukibamaze kibanyonnyola n'ekikulu ekyokutunuulira kadde kano y'engeri eddembe ly'obuntu gye ligenda mu maaso n'okubeera nga lityobolebwamu. Ebigambo bingi Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ngenda bbanga mbikwongera, wabula anzikiriza nsooke nkuwene ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Janion. Some violence around the by-elections in Kawempe North, and we have discussed and expressed our concern about that, as well as lately kind of interventions by the security forces against team members of the NUP president, and we have expressed our concern about that as well. This does not seem to point to a leveled playing field, which is so important in a democracy that is heading for elections. So we appeal to all political forces in the country to respect the ideas of democracy and to pursue these elections in a calm way to achieve fair and credible election results. We are also okusinziira ku Jan Sadek agamba nti ensonga nnyingi ze bagenze maaso n'okwogerako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kwe kuli okutoboola kw'eddembe ly'obuntu okwayeeyoleka mu kalulu k'akaweepe by elections. Wano nno buli omu abijjukira we bagenda maaso n'okubira abantu n'okubeera nga babatulugunya abamu ne babamenya nga abamu bakyalina makomera gye bakyagenda maaso n'okuvundira. Ne basamba ballot boxes, obululu ne bugenda embuyaga n'ebutwala obulala ne babuyuzayuza ng'abantu abali mu uniform z'ebitongole ekyokwerinda n'emmotoka ez'ebitongole ebyokwerinda nga bye bakola effujje lyefaananyiriza bwe bityo. Okusinziira ku musajja ono ambassador wa EU oba European Union afumiridde ekikolwa nga kino agamba nti nga tugenda mu kalulu tulina okulaba nga eddembe ly'obuntu mpa ebitongole ebyokwerinda kw'oteeka ne government balina ogenda maaso n'okulaba nga tebalinyirira ddembe ly'abuntu, era agamba nti democracy lina okubeera nga ye priority oba eddembe ly'obuntu lisaana okubeera nga litwalibwa nga kyekisookerwako oba ekintu ekikulu ennyo mu ggwanga okusinga ate n'ebintu ebirala byonna. Ebigambo bye bibadde biwanvumuko ne wabula nzikiriza ate nkuwe Robert Kyagulanyi Ssentamu wano ng'alina byagenda mu maaso n'okuba nga ate atunnyonnyola. Sooka owulirize. Olwaleero baganda baffe ab'amawulire tubadde mu kafuo ne European Union delegation tiimu y'omukago gwa Bulaaya ambasada ab'amawanga ga Bulaaya abakulembeddwa ambasada wa EU badde bazze twogere ku nsonga ez'enjawulo ebyenkulaakulana, nteekateeka yaffe mugenda mu kalulu na nteekateeka ki gye twagala okuleeta singa tuba tukutte obukulembeze ng'Abannayuganda bonna bwe bakiraga. Naye okusingira ddala ebyo babireese okubiteesaako
bonga balinga abalowooza nti embeera tuli mu ya bulijjo naye tumaliriza ng'ensonga enkulu gye twesibyeko era etuta obudde obusinga ensonga ya human rights eddembe ly'obuntu bonga amawanga g'e Bulaaya tubalabye nga beesibye nnyo ku ddembe ly'obuntu naye era tubadde ng'abo abasomera nekibagamba nti beesiba ku ddembe ly'obuntu naye balinga abagamba nti eddembe ly'obuntu liririmu lye bamanyi lye bakaanira eryokwegadanga naye Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kusinkana abakulu bano agenze mu maaso n'okubeera nga abannyonnyola ebintu bingi era nga bawulira ebigambo bye wabula akasembyeyo nti bo balowooza eddembe ly'obuntu liri kantu kamu k'okwegadanga kaki kali akogaana okuva eno naye nabagamba tunuulirako ne ku bintu ebirala bino bye bagenda mu maaso n'okutulugunya bannansi era ono mu nsonga za raisins mwe muli ez'abaana basibiddwa naddala babodeguards be bonna okuba nga bali mu kkomera n'ebisangosango bye bateekako oba oliawo ebitalina mutwe n'amagulu musajja mukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba mbwa awo nno si we kigenda okukoma wabula akyavumirira ddala ebikolwa ebyefaananyiriza bwe biti lirina okubeera obulamu bw'abantu okugeza turaisinze complaint yaffe oba okwemulugunya kwaffe okuba nti bano amawanga g'abazungu amawanga g'e Bulaaya galabiddwa nnyo bambasada baabwe nga beekulubeesa n'abamenyi b'amateeka n'abatulugunya abantu okusingira ddala mutabani wa Museveni Muhoozi ekirabikanga ababeera abapatina be mu kunyigiriza abantu so tukibabuulidde ne tubagamba tekisanyusa bannayuganda naffe kennyini babanga bo abalina akagendere babanga abafuzi ab'amatwale okukolagana n'abatunyigiriza era nenjogera ne ku nsonga ya Amini yalina omuzungu gwe yabeera ebyo nno bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwagenze maaso n'okusinkana omanyi bintu biba bingi between the conversation naye ebivaayo ne batubuulirako nga bannamawulire biba bitini era ebisigadde bibeera kaffekye nga luwombo lwamuko anti mpawo n'omwamanya birulimu okujjako ssenga n'omugole tamanya kyekyakatuumya kaffekye era buli kyali awo mwana tumpawo na kimu kigenda maaso nakubeera nga ate oba oliawo akyogerwa mu kaseera nga kano ng'eddembe ly'obuntu lyeyongera ogenda maaso n'okuba nga lityobolebwa Robert Kyagulanyi akyazizza aba European Union n'abannyonnyola ensonga era ne bamutegeeza nti tugenda kuzzaayo ensonga zino mu bakama baffe era naffe abatusingako tubannyonnyole tubagambe eno embeera bweti ne bweti bweri era bwegenda maaso n'okubeera ng'etambula mu ggwanga erimanyikiddwa nga ate erya Uganda awo wennyini nzikiriza ansooke mmala okubeera nga nkuwa ku bigambo bino ebigambo bino bya mwana muwala ono nga badde mu kitongole kino ekisomesa Musevenizimu na biki President Museveni economy bwe bityo mubitegedde DCCU ono nno ng'avuddeyo n'akabirira Jerusalem Musale ng'agamba amaze emyezi 5 nga tafuna musaala bwe yagubanjizzaako n'agenda mu maaso n'okuba nga bamufuumula mu guruupu yaabwe wuliriza amanya Rachel the Blessed One nyina ensonga zenziza okwogerako olunaku olwaleero yunifoomu eno gye nyambadde ya DCC so mbadde nsaba meseji eno etuuke eri abakulembera DCC wamu ne Jerusalem Musale ne bekikwatako mwenna nze nganze Rachel the Blessed One manja ssente zange za myezi 5 ekifo ky'okunsasula mwangobye bugobi mu ggulu ekintu kye nnalabye nga kya bunafu nnyo era kyabalaze nti bamaneja abakikoze entegeera yammwe nnafu kati njagala mbagulireko ekintu nga bwe mwakulembeza Jerusalem Musale nga mujja okuntuukirira okuŋŋamba nti waaka wammwe mubatere ku peegi yange bwetyo bwe ngenda okuyimira ku peegi yange okusaba Jerusalem Musale nsaba akasente kange ak'emyezi 5 konkeetaaga kubanga nnabakolerera ne waakawo bw'okebera ku peegi yange osobola omulabako so kati zezo ssente zange zimmanja nze ekyokungoba mu ggulu ekyandibadde kibi singa mubadde mumaze kunsasula myezi 5 nga mwana muwala ono tafuna kasente ke avuddeyo yeemulugunya wabula bamaneja abatuukirira omukulu bo
kyebakoze kyamujja mu group. Omanyi, they normally say the moment you accept to be used, be ready to be dumped. Mu kaseera k'okkiririzanga okukozesa, suubira okubeera nga osuulibwa. Mu kaseera k'ogenda n'owandiika application n'ogiteeka mbu oti n'osaba wa mulimu, kkiriza nti waliyo akaseera aka firing letter kabaayo. Kakati it's better to look for another way ey'okukivaamu. Si kirungi kozesa muntu n'atasasulwa. N'abaana bano bambi bakoze ebintu bingi, ne bavumwa, ne bayita mu mbeera yonna, ne balaga nti embeera nnungi nnyo bannayuganda gye balimu newankubadde nga wabaawo okuwunyegerezibwa. Nno nze kyensaba, ebirungi President Museveni byakozewo ebiri ebirabika, lwaki ababaka aba NRM tebagenda maaso n'okubeera nga basomesa abantu baabwe ebirungi ebyo byebakoze bye bagamba nti mu myaka 40 tumaze mu buyinza kino nekino kye tutuuseeko. Amini nobo tebaali bakoze kino nekino, ffe ne tujjawo eggwanga ne tukola bwe tuti ne bwe tuti. Ku myaka Amini gye yafugira gyali bwe giti yakola bineeno, big contributing 20%. Obote ku gye yafuga be contributing 30%. That is a 50. We have done a 50% mu myaka 4 ne tusobola obanga ensi eno tujja elevatinga okuva ku ddala erimu okudda ku ddala eddala. So nga ffe ababaka b'NRM tusaba mutwongeze ekisanja. I think it could be better instead of looking for big TikTokers, big influencers, okugenda maaso n'okubagamba nti mujje. Even them ababaka be batuuka mu bantu bano, why didn't they come out ne balyoka bagenda maaso n'okuspreading that gospel instead of using these kids and olunaku but after the end of the day ne batabasasula. Kyokka kiba kya nnaku nnyo okwesanga nga ne wa genosale teriyo muntu abanja ng'ensimbi agenda maaso n'okuziba wera ng'awulira nakipya okubaga omugamba nti waliwo abanja emyezi 5. So guys, let's be ready, let's be vigilant enough not to be used. That's why in obja jendi oyagala nkukolere story. I don't do any story in favor of somebody. I do according to my professionalism, ethics of journalism and so on. As a professional journalist who went to campus nensoma ebintu byange nga teri yampeerayo tuition, kati gwe atojja otandika okumumpeera ku byange byenkola. Nedda ndeka mbikole nga bwe birina okuba nga tosasudde, nebiri ebijjenkola ebiri nga tonsasudde, tutambuze obulamu. I think twandikomezaawo empisa y'okulembeza ennyo professionalism mu mirimu gye tugenda maaso n'okukola instead of thinking more about the token gye tufuna, kubanga olumu ereeta ebizibu ebifaananyirizaako bwe biti. Kakati nno Jeno Katumba Wamala lwabadde lunaku lw'abamaama jjo. Ina ebigambo bambi bye yayogedde nga bingi naye bw'obiwuliriza oba oliawo birimu omulamwa. Wuliriza. Ng'okyalina maama wo njagala weekube mu mutima, oba obadde omaze wiiki nga tomulabako tomuwuliza, oba obadde omukubiranga bukubizi kasimu gyemuli naye nga maama we akyaliwo, fuba nnyo okulaba tikumpi buli mwezi oba buli wiiki ogende wa maama wo n'omulabako, kubanga bamaama kitonde kyaki kyanjawulo. Obubaka obwondowooza mubufunye bulungi. Jeno Katumba Wamala tukwebaza olw'obubaka ngo obwo, ate obugenda ogenda maaso n'okubeera nga bubeerawo emirembe gyonna. Maama kintu kikulu nnyo mulamu bw'ensi eno, ekyo kyo nkibannyonnyolanga, sinawe nnyinza nakukoma kubeera nga nkibannyonnyola. So bamaama era munaye tubayozayoza, yemmwe ensonga lwaki tubaawo, era yemmwe ensonga lwaki oba oliawo tufuuka kye tuli olw'emyezi egyo 9 gye weewaayo, n'obugubi n'okulafubana n'ennaku n'amaziga obulumi obw'ekika ekyawaggulu bw'oyitamu mu ssaawa ezo eziri wakati awo ez'okubeera nga osumulukuka, abangi balemererwa oba oliawo abaana ne batabaawo. Ne ku lwammwe mugenda maaso n'okukola ebintu eby'ensuso. Yenze Eddy owa Beyond the Newsroom, where the untold story is revealed. Let's meet into another story. Good luck. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.